abali baliddeko ku ffene nkakase ne experience mugimanyi. Wali osuddeko ku muwula gwa ffene ogusembayo. Omuwula gwa ffene ogusembayo bwe gugwa guluma. Ne bw'oba obadde wakali ettundutundu ddamba. N'osuula omuwuula ogusembayo okuva mu kikoosi oba ekigodo. Bannange guluma. Kakati kye kimu ne Hajji Abdul Nadduli kyayitamu olunaku olwaleero. Nina video ya Hajji Abdul Nadduli gye ndabye ng'eyoleka obulumi. Eyoleka ennyiike. Hajji ayinza obutaddamu kutereera. Byonna byayogedde abalala batya n'okubyogerera mu mawulire. Naye olaba abyogeredde mu mawulire ensi yonna etegeere bw'awulira. Hajji baamusuulira omuwuula gwa ffene ogusembayo. Hajji yali afiiriddwa abaana bangi okwali n'omukyala wakati mu lutabaalo olwaleeta bano mu buyinza. Naye omwana ono baamusuulira muwuula gwa ffene ogusembayo. Baayasa akasuwa ke mwe yali ayiyo otuzzi mu ddungu. Naye ndaba ebigenda mu maaso wakati wa Frank Gashumba n'Adija Namyalo. Ne bwebeera nga diversion era ebiseera ebisinga kizibu okuzanyisa kyotali. Frank Gashumba munaku ekyo nakibagamba mwavu emponga byoya omuntu afekinga obufekinzi life n'omulaba nga atambula naye nga yetambulidde mu ngoye enneewole mu perfume omwewole n'emmere gy'alidde ng'agyewoze. Naye mu byonna ekibuuzo kiri kimu. Frank, bw'oba olaba yeggwe yali asaanidde okuchampioninga okufa kwa Jakana oba okubeera mu kifaananyi nti gwe highlightinze ensobi ze. Kubanga okufa kwa Jakana kutandikira ku ggwe. Ne bw'oba si ggwe watta Jakana, olumba olwatta Jakana yeggwe walukumamu omuliro era yeggwe walukoliiza. Naye ekyewuunyisa oli mwavu, oli munaku, oli masiikiini, okyalomba, okyakaayanira ne miliyoni 3. Naye nodda ku mwana wa munno, omuwuula gwe ogwa ffene ogusembayo mu kikoosi, essuubi lye ery'otuzzi oba akasaka ke ak'otuzzi wakati mu ddungu. N'ochampioninga okukaasa, mufunira wa? Era lwaki mukkirizanga bano okubakutirangamu? Lwaki mukkirizanga okubeera poti bano mwe bayonoona obubi bwabwe mwe ne muwunya ekivundu bo ne bagenda nga bali fresh? Olina immune nga muhoozi gy'alina. Bw'obanga essaawa eno okaabira za mmere naye ng'ate ye gw'olaga nti olwanirira mugagga muvundu atudde ku bisawo oba yeebakira bisawo. How sure you are? Nti singa ebintu bikyukamu katono alidduka naawe oyinza okwewaana nti tebigenda kukyuka. Bwe biba nga tebigenda kukyuka, lwaki ne mu kaseera nga tebinnakyuka ojeera ku mulimu omunene gwe wabakolera? Kino kyennyini ekigenda mu maaso kye kikulaga nti toyina ky'oli mu basajja. Abasajja obeerippako bwerippye abasajja weesibako beesibe. Naye n'olaga nti omwana bwe yavaayo okulaga obutali bumativu bwe ku rigimu eyo, yeggwe wa championinga okuttibwa kw'omwana oyo ng'okirimbise mu mawanga. Wallahi ya Mungu Frank Gashumba, ojja kulowooza mbu simanya muvandimwe n'ebirala. Toli wa mubbo. Oba waalyetabye mu kubayambako okubba ettaka, waalyetabye mu kubayambako okusenda amayumba g'abantu, naye ne mukutta abaana b'abantu. Omusajja eyali alina obulumi bwe obw'okufiirwa abaana b'abangi n'omukyala nga bakyali mu nsiko, nga ku mwana w'ono kwagumira
kasita Allah yanteera wono alinsikira mugezi munnange era amagezi ga Haji gonna naga transforminga nagateeka mu luseke nga bwagateeka mu mwana oli nga suubiri omwana oyo ne bamutomera omwana oyo nga ali ku migga akyalaajana n'obulumi ne mumutwala mu kkomera ebutuntumula ne mumusiba nojja ku kkooti naye nga gwojjidde ku kkooti ali ku miggo nga Haji ali awo akutunuulidde weepika baba kutuma bali eri bakufudde champion mu kusuula Nadduli kumbe Nadduli agenda kuttibwa weetikka ekikolima ekinene nga situnnatuuka kufa kwa Nadduli soka tumanye obulumi omwana oyo bwe baamuyisaamu ne taata we bwe mwamuyisaamu ng'alaba omwana we ku miggo kyokka nga bamuleese ku kkooti mumusosoze mu mawanga naye ng'eggwanga lye yasosodde Siriambu Uganda musosoze nojja weekabisa ebigaalubindi okubya obukalu mu ngoye neewole weekubye bu perfume obwewole okapisa akabuto emmere neewole nga gwalumiriza omwana wooli era nga gwamuteeka mu sabbaawa y'okumutta kubanga nkakasa ekyasajjakana bigambo bye yayogeranga bwe kibanga ekyasajjakana bigambo bye yayogeranga ani yali omuwakanya waabyo omukulu yali gwe Saabaavu Saabanaku wakuno ajja n'alimba ensimbu muwalange yampola miliyoni 10 mu kaseera katono ng'essaawa eno oli mu kukaayanira miliyoni 3 which is less than $1,000. Ne muyambanga abasajja mwe mu kaseera k'okunoonya obuyambi nga tebuliwo kati obwavu bukuluma ngalo zisonze mwoyo namyalo naye ali ludda wa Muhoozi ali ludda wa Sale ali ludda wa Museveni bwe bagambye bo nabo zaabaweddeko bazirina ne tebakwagala tebali kwagala ate era tebali kyerabira nti waba criticizingako ate oli money minded toyina laavu ntuufu gye bali Franka osobola okwetikka obulumi Haji bwe yeetisse even before kufa kw'omwana we osobola otunuulira muwala wo Shira Gashumba ali ku kitanda apooca waliwo abamutomedde nga bamusaza ennyama kabina batereza amagulu osobola okutunuulira muwala wo Shira Gashumba ng'akutte emiggo naye nga waliwo abamulumiriza abataliimu kaabuntu waakiri okugamba asooka awone nsaba nnyo ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo Frank nsaba nnyo ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo nsaba nnyo ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo nsaba nnyo ekitiibwa Allah akuwulizeeko nga muzeeyi Nadduli bw'awulira nsaba nnyo ekitiibwa Allah akufuuleko kitagenda nga taata wa Jakana bwe yamufuula mwewula gwaffe n'ogusembayo guluma abazadde ne bwe tuziika abaana naye n'osigazawo kwogumira oguma nga kasita Allah andekeddewo ono naagumirako naye n'oyo abeera asigaddewo gw'olinamu essuubi naddibwa banno bwe mwaleeta emirembe ate ng'ekyabatwala mu nsiko kuzza mirembe omwali freedom of speech n'okuexpressinga ki ky'owulira era mumuwadde ensonga lwaki abaana be baafiira mu nsiko lwaki mukyala we yafiira mu nsiko lwaki empewo yamukoŋŋontera mu nsiko adi Abdul Nadduli nga byennyini bye mwalwanirira oba bye mwalwanyisa ate naye bimutuuseeko regimu gye yaleeta naye nga waliwo kano akaalipirira gundi ku State Square
NRM nga ya champions okufa kw'omwana we endeeruma bajja naye kusalako ku kyenda inshallah era tusaba ekitiibwa Allah akuwulizeeko nga muzeeyi Abdul Nadduli bwawulira akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo ng'ono bwe wagitunulamu noyimirira wakati mu kamera omwana wa munno gwe mwatomedde oba gwe baatomedde azze n'emiggo ku kkooti naye ng'era gwe tofuna mu kisa ajolonze eggwanga lyange eryo liryo Ssenyondo eryo liryo seno nalirowoozezza avuluga Obuganda mukyawe nnyo okusinga avuluga obuva simanyi Abanyarwanda taata we yali yeenyumiriza mu kubeera Omuganda Muzeeyi Kasumba nga mwafuna n'ekika amweddira Ffumbe naye ne weerindika mu ggwanga okutta omwana wa munno oba okumwayilayitinga attibwe notabaamu kisa kooti omwana oyo we yajjira ku miggo ng'asiyegguka alina n'amabwa mwalibadde tomuteekako bulumi bulala mulina ekintu kye mutakoppa ku Museveni bw'aba anaakutta takwewerera muyinza n'okuba munywa naye kacaayi wano ng'aseka naye ng'akimanyi togenda kutuukaka omwana w'abendi byonna ebyamukolebwako kyokka ate ne muleka ekifaananyi eky'obulumi ku taata w'oyo omwana buli lwajjukira akaseera akaako ku kkooti wallahi amaziga tegayinza kutamuyitamu ng'ayinza okuba takaabira yafa naye ng'ajjukira obulumi bwe mwayisa mu mwana we Allah ajja kukisasula ajja kukusasula ate mu kiroosi era ojja kukitegeera nti ne Ssebirumbi yaliwo ajja Abdul Ssebirumbi musajja wa UPC nga kajja kampi kati naye wallahi Obote we yadduka okugenda ewa Kawunda teyadduka naye teyamulowoozaako nagwakubiri Museveni yakwata kiwedde nadda mubayambe mubabeereremu mivuyo gyabwe ne tebalidduka nammwe mu kaseera kali akasembayo